Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Njagala nnyo okwebaza okusookera ddala abakulembeze bannange. Nja kwebaza Comrade Secretary General David Luwongo yawebala emirimu n'okwetawula non-stop olwa bannayuganda. Nja kwebaza Comrade Nyanzi Secretary waffe ow'okunga mu ggwanga lyonna. Sebo webale sacrifice eyo emirimu gy'okolanga mweje emirimu mwe mulina ogw'okugumira emiggo. Bakulembeze bannaffe mwenna, mayors, members of parliament, betukola wano nammwe secretariat, bannamawulire aba online, ba mainstream media, mwenna mikwano gyaffe abatuwa amaanyi. Abakulembeze ebiseera ebisinga abasinga otuwa amaanyi mwe abakulembeze abatalina bifo oba offices, naye nga muli bakulembeze mwebale nnyo mwebale. Leero njagala kwogera ku nsonga si nnyingi nnyo. Njagala kwogera ku nsonga era ezitawanya bannayuganda zitasobola kwewala kwogerako. Kibi nnyo tulina ozoogerako ne tuddamu ne tuzoogerako ne tuddamu ne tuzoogerako. Era mbasaba temulekerawo kwogera ku nsonga nkulu, kubanga gye mukomuzoogerako gye kikoma n'okuwa lo abo abalina lo okubaako kye bazikolera ne babaako kye bazikolera. Tuli wano naye ng'eggwanga lijjudde entiisa olw'ekiwamba abantu ekikutte ejjembe mu Uganda yonna naddala mu bitundu bya Buganda wano. Bannayuganda bonna basula ku tebuuke naddala mu bitundu ebya wano mu Buganda, naye ate naddala bannaffe abasiraamu. Mwalabye mwenna n'okwewuunya engeri abasirikale gye balumbye amaka ga Sheikh Kamoga ne bakola buli kika kya ffujjo kye mwalabye nga birina ku kamera, naye kubanga bayinaayinanga waabwe atakyatya kuswala ate nkakasa takyatya na kuswaza. So n'avaayo n'ayogera nti kiri nomo. Ne mwalabye kye bakoze Sheikh Kamoga, kati oyo yalina kamera ewuwe. Ebyo bye bigenda mu maaso mu maka g'abantu nga bwe mwakirabye wa Sheikh Kamoga, bwe kityo bwe kyali nga bawamba bannaffe bonna. Mwalabye muganda waffe ono Lukyamuza Aruna gwe bawamba emyezi 2 egiyise. Engeri gye balumbamu ewa Sheikh Kamoga kati gwe kuba kafaananyi nga balumba musajja waffe oyo Aruna, nga bebi we oyo gwabadde naye wano n'abalala nga bali mu ntiisa gye batalabangako, ekintu ekisigala ku bwongo bwabwe naddala abaana bato olubeerera. Nga bwe mwalabye bwe balumba ewa Sheikh Kamoga, bwe kityo bwe kyali nga balumba munnaffe Swabula Kiganda gwe twakazaako Swabula w'omukisa nga bamuwamba. Nga bwe mwakirabye ewa Sheikh Kamoga, bwe kityo bwe kyali. Be batono betumanyi, be batono betuliziganya nabo. Abantu bangi nnyo bakwatibwa nga tetubalabangako, tebatulabangako, tetubamanyi, tebatumanyi, tebajjangako na wano. Ne kubanga obubaka bwe tuweereza eyo butuuka ku buli omu. Ffe tulina chance ebyogerako mwe bannamawulire ne mutulaba, ne bannayuganda bangi bali eyo. Eno gavumenti etadde sente nyingi nnyo mu kubatulugunya okusinga okubalabirira. Nti bawambibwa bangi ne battibwa. Aruna tugambye waliwo gwe eyafiira mu ssero ne bamugyayo baasuula eyo ndowooza nga bwe baze batera okukola. Be baganda nga tetunabalaba. Tumanyi nti bangi babateeka eyo mu bizinga. Bwe nali nkyali mu palamenti waliwo lipooti eyajja tiwaliwo kaka ekizinga kyabateekako ne babanga basireevu. Mwabasomako ebyafaayo mumanyi emyaka gya 16, 1700, 1800 omwana omuddugavu nga muddu. Bana abasajja bano banze kaka bagenda nzaani balina obuzinga bwabwe eyo nga balinako basireevu, nga basireevu baana bammwe, batabani bammwe na bawala bammwe. Bana basajja bawamba abantu baffe ne bawamba abakazi ne babarepinga.
bangi nnyo tebaba na confidence ebyogerako naye munnaffe Marinos yajja n'atugamba abo abasajja abo bemulaba mwalaba nga baleese omu gwe bakokinga ne bamuleeta alimbe eggwanga nti ate ffe tuwamba abantu kati embeera eri mugenda maaso mu ggwanga betwogerako be batono naye nga bigenda maaso mu ggwanga era tetulekeraawo kukunga mwenna abakulembeze sijja saba NUP sijja mu aba opposition mweka si mmwe ba political leaders naye buli omu ng'alina eddoboozi erisobola okwogera amazima tulemerako nti kikukakatako okwogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga oba oli mukulembeze wa nnono oba oli mukulembeze wa ddiini oba oli mukulembeze wa ngeri yonna kikukakatako kubanga bw'osirika mu mbeera efaanana bweti obanga agiwagira naye njagala obakakasa baganda bange nti olunaku lujja kukya ng'abo abakola ebikolobero bino lazima batuusa bisasulira kyenjo basaba mwenna abali wano nammwe abampuliriza eyo mwekolemu omulimu twabagamba luli nti kakibere ku kyalo oba muluka oba mu constituency mufune black book mulisinga abantu abawamba kuba mubamanyi ne be bakozesa muba noting it down kubanga ekiseera ekyokusasulira ebikolobero ebyo kijja kujja sijja kibanyonyola kigenda kujja kitya nammwe mumanyi kuba sinze mbabulira engeri y'okwerwanako naye mubeerenga mubamanyi mubeerenga mumanyi abalabe bammwe n'abakozesebwa abalabe bammwe kati ekyokukola sijja kibagamba mmwe mumanyi njagala okwogera ku mbeera y'okusanyalala kw'emirimu egyo egirina okukolebwa ssente z'omuwa musolo muze mulaba mu malwaliro gaffe mu masomero gaffe but mainly amawulire agabadde gafuluma ennaku ezo ziyise genyamiza nga amalwaliro gennyini aga gavumenti ate gasalibwako amasanyalaze n'amazzi newana entebe wennyini emanju wa Museveni n'osanga ng'ekitongole ky'amazzi ekya gavumenti kisazeeko eddwaliro erya gavumenti amazzi tekyewunyisa mubalaba balwalira Bulaaya bafiira Bulaaya balwalira ku mawanga bafiira ku mawanga lwakuba ekyennaku balwawo nnyo mwalaba olutindo lw'Ekatonga bwe lwagwamu ka distance katono naye paka kati tulunaba kutandika kukakalabya mirimu oluguudo terukakalabya mirimu nga bwe lulina kukola ffenna tumanyi oluguudo olutegeeza ki eri ebyenfuna by'eggwanga lyaffe naye era embeera gye lulimu njagala nnyo bannange bakubira ettooki mu gavumenti gye tuliko eya Museveni buli kasente akasoloozebwa mummwe abawi b'omusolo na buli kasente akewolebwa ate kakozesebwa ku making sure babatuulako ne mutasula ddoboozi lyonna lyakwenunula ka making sure kawangaza Museveni mu buyinza asigale nga atubba asigale nga ne babbi banne batubba ensonga eyo basebo ne banyabo mugyebuliririreko era mbeere nga mukitangaza abantu bonna kuba Bannayuganda balina okumanya enyigirizibwa n'enkenenula gye babakenenula basobole okunyiiga ekimala bino mbibagamba musobole okunyiiga kuba bwe muli batemunyiiza ekimala temugenda kwejja mu buddu buno basebo ne banyabo muyina okunyiiga ate muyina okunyiiga ekimala muzikirize njogere ku mbeera y'ebyokwerinda the insecurity in our country muze mulaba kuviira ddala mabega naye kyasinga kusajjuka juzi Museveni n'abafamire ye bwe baalagira ekitta bantu ekya 220 abantu abasukka mu 150 ne batemulwa tewali muntu yenna yasimbibwa mu mbuga z'amateeka tewali muntu yenna yasibibwa tekyakomaawo nno era abantu buli bakola ebikolobero ate ne bibazibwa bwebazibwa bongera okuguma mu buzibu emisango kati mulaba gun violence egenda mu maaso nti kyamala ne kituuka ne ku bo bennyini kubanga abantu bennyini bakwata emmundu ate baavu ate bali stressed ate balina ebizibu
tekyakoma ku minisita ne bamukuba amasasi ne bamutta era nekimanyibwa nti abo abataali bamativu bamukwata mundu kwekyava naye era tekyabayigiriza muze mulaba nti obubbi obumenyi bw'amateeka obutemu n'obwakkondo bikozebwa nnyo abo abasirikale muze mulaba amawulire nti waliwo abapoliisi abakwatibwa olw'okubba sente ku babbi ekyo nekitakomaawo mwakiraba juzi nga muganda waffe Zebula Mando abasajja ba Museveni be bamutta era Museveni najja nakkiriza nti basajja bange be basse Zebula ekyo nekikomaawo tetuwulirangako babanja report ku kufa kwa Zebula nga Ssaabatemu yennyini Museveni yajja n'agamba abatemu bange be bamusse ku TV naye olw'obwavu n'obusiifu bw'empisa bwe batuteekamu weesanga nga ne family ya Zebula yennyini tebanja nfa ya mwana waabwe oba ya taata waabwe oba ya baba waabwe kubanga Museveni amanyi ajja muwaayo akaswazi ajja muwaayo $2,000,000 amutiise n'omutiisatiisa asirike ffe nga bannansi tulinootinga era tumanyi nti obwo butemu era abakikola balina okusimbibwa mu mbuga kabubereddi tekyakomaawo mwenna mwekimanyi nti mutabani wa Museveni Muhoozi yakulira akabinja k'abatemu mwalabanga nti aba SFC be baawambanga abantu era tulina okukkiriza nti be basinga okuwamba abantu newankubadde bali mu bitongole byanjawulo bano bajja nti ba crime intelligence bano bajja nti ba CMI naye nga bonna they are one and the same. So okusomoozebwa okwo weekuli tekunaba kuggwaawo kineewuunyisa nti ate tudde eno ntwogera ku bintu ebyo ate abanyigirizibwa banaku bannaffe ate ne bakozesebwa okuyiwa amazzi n'okunafuya bino betwogerako paka nga nabo battiddwa oba paka nga nabo banyigiriziddwa. Mujjukira muganda waffe Isimayi Chuli eyasinganga okuwakanya betwogera nga bwe battayo omuntu omu mu bumenyi bw'amateeka najja n'abawaana bwe baatirimbula abantu abasuka 150 najja n'abawaana kyannaku tinaye bamaliriza bamutemudde kati ennaku zino nalabye Hamu ng'ate naye ayoyoma Hamu tereera beebo muganda wange tuze nga tubagamba bo si banno bakozesa bukozesa nga kisiimuula bwe batyo bakozesa kitatta bwe batyo bakozesa kakoza mutale bwe batyo bakozesa Zebula bwe batyo bakozesa Ichuli bwe batyo bakozeseza bwe batyo bakozesa buli muntu. Yes wakyogeddeko nti baagala kutta naye ate munnange ffe bw'ogamba tugenda bakola ki ffe twasooka kikugamba abo batemu abo babbi abo badikiteeta tewali nfuga y'amateeka wano gy'ogenda kuloopa. So njagala mwenna mukimanye nti tewali ali safe okujjako nga ffenna tuli safe. Amateeka tegagenda kukuuma okujjako nga gasobola otukuuma ffenna. Tujja kubanga tubalaba nga bwe mukomplaininga ne mukkirize nti mwe muli bakozi baabwe muli basireevu byonna bye bakuwa babikusaaliza busaaliza bagenda bizzaayo essaawa yaabwe ng'etuuse bwe kityo bwe kibadde abo bwe batyo bwe babadde ebbanga lyonna. So kansubire tinammwe bannaffe abalowooza nti muli seefu nnyo mu regimu ya Museveni n'ogenda n'obatulamu n'olowooza nti ze wakabe nze swabba yeka abalimu wano nze nakiganda yeka abalimu si bakyaliibo. So olw'okuba kiri bwe kityo olw'okuba obumenyi bw'amateeka obwo tebubonerezebwa kati buli alina emmundu buli atudde mu office amanyi nti alina power alina obuyinza okukola buli kyayagala. Olunaku lwajjo twewunyiza bwe twasomye nti deputy commander wa Kampala Metropolitan yeyatuula mu zi meeting teyakyeyalinga bwe kyalinzi meeting za kutemola Roni Mukisa teyatuula butuuzi mu meeting ezo naye ye yawaayo emmundu ye yennyini deputy commander wa Kampala Metropolitan ne bagenda ne batemula lawyer kubanga yayina obutategeragana mu bya business n'omu ku oluganda lwe bwe batyo bwe bakola. Muhammad Kirumira yabagamba nti bw'oyogera amazima bakutta ne bw'osirika bakutta era Muhammad Kirumira yatukola bulungi nnyo bamutta naye nga amazima yagogera
era yabagamba n'abagenda omutta era ne bamutta. Kati tubasomera bwe batutte naye ng'ensigo tugisiza. Ate kati batumanyi tibatya tukimanyi tibatya n'otutta kubanga tubalabisiza ensi yonna ibamanyi. Si nti tebasobola naye munatuttira nga tubakozeeko damage emala busajjamu. Munzikirize njogere ku waswa webale nnyo webalire ddala. Wali ebulwagwa lwayo nnyo. Naye Martin Luther King yatugamba the time is always right to do what is right. Ekituufu w'okikolera wonna yeba essaawa entuufu. Sebo tukwaniriza nnyo. Otukoze bulungi nnyo. Bulijjo twogera bino ebigambo. Naye kati mmwe abakirimu gw'okakasizza ebigambo bye twogera nti biba bituufu. Tuba nammwe yonna ffe bamu tumanyi ebizibu bye muyita mu baganda baffe tubimanyi. Tumanyi ekyabasikiriza okuva mu magye okunyigirizibwa obusosoze nti okupromotinga bamala kumanya gw'oli mwana wani ne weesanga ng'abasajja abakulu amaze emyaka 3 myaka 4 mu poliisi oba mu magye naye nga kopolo nga private naye omwana gwe balese ennaku jjo n'amutraininga ate enkeera yabeera afande we. Tubimanyi bulungi. Tumanyi obutali bwenkanya mu kudeployinga. Tumanyi obutali bwenkanya mu courses ze basoma. Tumanyi enzalawa gye babazalawa tine bw'obanga omusinga ennyota akuba empi. Tumanyi bulungi nnyo tinabo be bawadde ennyota babeze bawagulwa kuswala leetayo omuddugavu omu leetayo wenyinde enjagagavu omu leeta ne babateekawo nga image naye nga amazima amatuufu tolina kyogamba ono yakajja. So tubimanyi ennaku yammwe tugimanyi baganda bange. Twakyogerako mu manifesto yaffe ya 2021 nti omuntu oba abantu abatukuuma nga tuli safe nga twebase boba nga basula bweru abantu abakuuma eggwanga lyaffe nga liri safe basaana ne babeeranga abantu. Waakiri omukyala n'abaana balese wakanga bali bulungi. Yensonga lwaki twateekawo ekisuubizo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko nti buli musirikale owa poliisi oba omusirikale owa UPDF okuviira ddala ku lanka esooka okuviira ddala kwasooka private alina kubanga afuna esente esembayo butono miliyoni 1. Ekyo twakyogerako era mwena abasirikale n'abapoliisi njagala mmanye nti ekisuubizo kyaffe ekyo kikyaliwo. Yemmwe mutusibye kubanga mmwe mukozesebwa mwekka okuyimirira mu kkubo lyaffe. Oyo Museveni singa twamuggyako dda singa mwatwegattako singa kati emyaka 2 ng'ofuna akakadde gwasembayo. Ate mwe abakola mu Robert style tulinayo n'emidaali gyammwe nga tumaze okuggyako nakyemalayo. Kati mmwe mwesibye muyala. So njagala nnyo okusanyuka okulaga essanyu n'okubaaniriza abaganda baffe ba veterani nti tulina mmwe tulwanire wamu n'abalala tusaba mubagambe batwegatteko tukyuse embeera kuba embeera bwekyuka si yaffe ffekka n'eyammwe. Musanyu okukolera mu nsi ebawa ekitiibwa ensi ebeeyagaza. Kati abaana bafiiridde e Somalia amawulire ge twasoose okufuna gaadde gatugamba babadde 136 bafudde. Kakati Museveni ye enamba 54 yamukwata mu bwongo n'entomunenya emyaka gigenze gimuubira akawero kubanga bwe yatemula abantu mu 2020 yatemula abantu abasuka 150 naye yagamba 54 be bafudde. Kati era abasuka 10 abafiiridde Somalia era yagambye 54. Nkakaza bw'ombuuza nti abantu bameka babadde ku kitebe kya NUP olwaleero era ajja kugamba 54. Ne ombuuza emyaka gy'alina Museveni ayinza okugamba 59. So tubalimu nammwe mutubeeremu. Uganda yaffe ffenna si yaffe ffekka ate nammwe si yammwe mwekka.
wabula yaffe ffenna. Ensonga yange esembayo baganda bange njagala okubajukiza nti outreach zaffe oba kaweefube ow'okutuuka ku bantu akyagenda mu maaso. Tumanyi nti nakyemalira atya nnyo okutulaba nga tuuse mu bantu naddala nze kennyini. Naye nyongera okusala amagezi obatuukako mu sitayiro yonna. Saawa zino abakulembeze baffe babatuukako buli wamu. Newankubadde nga bwe mwalabye Comrade Nyanzi bwe yasembyeyo okubeera ekyenjojo yavuddeyo awenyera. Secretary General waffe atalaga ebitundu ebyenjawulo. Mwalabye ba Deputy President baffe twabasindise mu bitundu ebyenjawulo. Abamu babadde Busoga, abalala bali mu Eastern, abalala bali mu Northern. Naye nange njagala okubasuubiza nti nja batuukako nze kennyini. Mwekolemu omulimu, mukole omulimu, buli wooli feeling nti yegwe Kyagulanyi. Kola omulimu ogwetaagisa, nze bwe naatuuka mbere nga nsigako busiizikazigo bwengi. So temulekerawo basebo ne banyabo. However, nsaba okubajukiza bino ebigambo wammanga. Nga mutuuka ku bannaffe, nga musikiriza bannaffe otwegatako, nga mubasikiriza okutambuza message eya change, nga mulabisa Museveni, nga mubawa amaanyi, nga mukola zi meeting ez'ekyama n'ez'olwatu. Mbasaba temweri mitinga just ku nsonga ya NUP yokka. Lwaki ngamba bwe ntyo? Kaweefube waffe si just wakuzimba kibiina kyaffe nti kibeere nga kyekisinga, no. Tetwatandikanga kibiina kya byabufuzi, twatandikanga force ng'ekisinde kyagala okujjako nakyemalira tetuvanga waawo awo wetukyali awo wetukyali. Ekibiina kyaffe twakitandika nga tugenda mu kulonda okubeera more organized and more structured, kubanga twali twetaaga akabonero akawamu. Twakitandika okukola gavumenti era tulina gavumenti erinze okuddawo nga nakyemalira amaze okuvaako, tumaze omugobaganya oba nga amaze okukola nga kubeera byonna bikyabiyisa. Naye njagala okubasaba baganda bange temwerimitinga. Lwaki ngamba bwe ntyo? Tulina Bannayuganda bangi nnyo n'abatali ba NUP nga baagala enkyukakyuka. Mubasikirize. Of course kitwanguyira nnyo ne tuba mu kibiina kye kimu, kitwanguyira nnyo. Naye ati temwerimitinga ku ekyo kyokka. Nabagamba era nze nga mbagamba nti omuntu yenna ng'ebikolwa bye n'ebigambo bye nga biyamba okwanguya okugwa kwa Museveni ne babbi banne, oyo munnaffe oba wa NUP oba si wa NUP. Ate omuntu yenna ne bw'abanga ayambadde eno bbere nga yenna ayambadde bimyufu okuva wansi paka waggulu, naye nga mulaba ebikolwa bye biyamba nakyemalira, oyo mulabe wammwe, oyo mulabe wa Uganda. Tuli ba NUP, naye buli muntu alwanyisa nakyemalira mukwano gwaffe. Tubaniriza nnyo, tubadde twaniriza baganda baffe wana abava mu FDC, abava mu DP. Abasigaddeyo si balabe baffe. Aba FDC si balabe baffe. Aba NUP si balabe baffe. Kirungi nnyo ne tutambulira wamu, kuba kakati kino ekibiina kya NUP Bannayuganda kye bakwasa okulembera eggwanga lino. Era bujoininga NUP oba ojoininze ruling party eri NRM rigging party. Naye nga bwe mbagambye nti buli muntu nga kaweefube we wakusula dictator oyo mukwano gwaffe. So temubagalira bweru, mukwatagane nabo, munyumye nabo. Abo abasobola okukola naffe nga batwegaseeko kyakabi nnyo. Naye n'abasobola okutuyamba okusuula Museveni ne baba tebali mu pate yaffe, mubeere bannaabwe, mubeegatteko. Ekisemberayo ddala njagala okubasaba nzitaanye ensonga ya Honorable Onyeko gy'ayogeddeko. Musisinkane, tusisinkana mu lwatu ne tudiringana nakyemalira muyeekera. Kanaffe tulina otambulamu ng'abayeekera. Musisinkane ne mukyama, mupulaninga ebino ebiri atali politiko, onayagala kwesimbawo wa, onayagala kwesimbawo wali, tetubibagana. Naye ebisinga obukulu bye by'okusuula gavumenti ya nakyemalira.
So njagala obawagira ennyo mukole ezo meeting ez'ekyama n'enteekateeka ez'ekyama ne lwaki munjogeza nnyo? If you know, you know. Ekisemberayo ddala baganda bange tulina bannaffe eyo ekintu ekyasinga okutwaza mu nsi yonna. N'osanga omwana ali eyo akola omulimu nga tomumanyi takumanyi, omukyala ali eyo akola omulimu takumanyi tomumanyi. Be bantu baffe okubasapootinga mbasaba. Waliwo omwami gwe nasanze nga tandaba naye n'alaba omwana wa People Power ngayambadde t-shirt ng'era agenda akuba enjiri. Naye ndaba omwami ng'avaayo n'akwata ekyebiri n'agenda n'akimuwa n'addukawo mangu nnyo, n'akwatiddwako nnyo. So njagala obbasaba bannange, bw'osanga omwana yenna n'abaddala bano ba foot soldier bano ba common people sijja si bano abawano mu ggwanga lyonna, omusanze ayambadde bereti afunyero ejambala, omusanze afunyero eyambala t-shirt, lwaki tomuwa ekitwalo ekyo n'agenda nakyo? So bw'osanga omwana ng'atambuza enjiri yaffe, bw'omusanga ng'ayambadde no bereti, gwe oba tosobola jambala, muwa omutwalo, tomugamba bingi, mugambe genda mu maaso. Basi bw'osanga omwana wa bodaboda ng'alina akasitika kafa awantu, muwe ky'oyina, kubanga oyo ffe mu njiri yaffe n'enkyukakyuka tumulabanga nga mubulizi wa njiri, tumulabanga musumba. Swaba omutuufu bw'osanga omuntu ng'ali mukuba abantu njiri ya Nabbi Muhammad tomutemerayo. Omulokole mutuufu osanga omuntu ng'ali mukuba njiri ya Yesu naye gwe osibye tayi andi manager banampulira batya nga mpulira enjiri naye ng'ali wako tomutemerayo. Kati ate ono ali mu kutambuza enjiri egenda okuyamba gwe n'abaana bo n'abazzukulu, lwaki tomunyiga tomunyize ne weeyongerayo? Sigambe nti mwe bafuut soldiers okwetoola eggwanga nti muvuga abantu eggaali. Era si mwe benjogera, era byenjogera temubiwulidde mwe bafuut soldiers, mubiwulidde? Tebannabiwulira. Bino njogera n'Abannayuganda abali wano n'abali e Bulaaya n'abakola ki, bannange mwe mu surviving sa. Mukulu waswa owa veterani akyogeddeko, ffe tuli yala, ffe tetulina ssente, tuyimirawo ku mmwe, ate mutuyambeko, tozituleetera nbu bannange baleeteddeyo emitwalo 2 mugiwe omusajja gwe nasanze emayuge. W'omusangira w'oba okimalira era omugambe togwamu maanyi, genda maaso, ekyo kijja tusitula buto basebo ne banyama. Njagala obebaza nnyo mwena abatwegasseeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nga tuli ku kiwano kati ayo ekibawoganya lwakubanga njogedde Luganda, kati kambize mu Luzungu naye bwe banaasirika. Briefly, ladies and gentlemen, today I just wanted to I just wanted to address a few issues, talk about the abductions that are ongoing in our country, remembering what we all saw with shock, the illegal attack, the illegal raid on Sheikh Kamoga's residence, where people were tortured, beaten up, intimidated on camera. But I'm reminding you that what you saw is what happens in many places where people are abducted. Many of them don't have surveillance cameras. What you saw happening in the residence of Sheikh Kamoga is or more could have happened when the abduction of Lucham Ziarona was going on, when they were abducting Swabra Chiganda, when they're abducting Shakira Nambozo, and many others. These are only the few that we have access to, but numerous other abductions are ongoing. We condemn that. We encourage all of you to profile the people abducting you or the people that are aiding your abduction. It's important to know these criminals, we the people, because we the people are the ones that have the right. Right now we are under subjugation, but it's important to have that knowledge so that when the right time comes, we know the culprits. Not them down. A time will come when they have to pay for their crimes. It's important to remember them. I mentioned about the breakdown of service delivery. You have seen hospitals, including in Tebe, that have had their water cut off.
by National Water and Sewerage Corporation. Little wonder that most of them seek medical attention from abroad after robbing our country clean. You all saw what happened to Masaka Road when the Katonga Bridge gave way. But shameful enough, up to now, it's not yet restored to its full capacity of service. That speaks briefly on the breakdown of our services here in the country. Everybody's talking about the insecurity in this country. We saw the bulk of it on the 18th and 19th, 2020, when more than 150 of our brothers and sisters were killed on Museveni's orders. None of them has ever been called to account for that. We know the killers. Museveni just applauded them. That was a sanctioning of gun violence, and gun violence has taken on to the present day. We saw the murder of the minister, and the claim was welfare of our men and women in uniform, which also continued. Some have actually taken their lives because of the same. We've seen robberies planned and carried out by police and military officers. We've seen, outstanding people, even regime people, killed with impunity. Museveni came out and confessed that it is his men that killed Zebra Mando. Up to now, none of them has ever been arrested or questioned. But Museveni knows the murderers. He's also applauded his son for leading a killer gang that has been killing our people. But like we've always been saying, the same people that castigate us for fighting for them end up falling victim to the same killers that they are protecting. Zebra was their man. They killed him. They owned up the killing. Nobody has ever answered. You saw our brother Ismail Chuli, who was gunned down by the same criminals who was defending. And just a few days ago, we saw Ham Chigundu crying foul. Ham, my brother, I'm here to remind you that those criminals are not your friends. They are just using you, and when they are tired of using you, or when they don't see any usefulness from you, they will do the same thing to you like they've done to your brothers. They are not your friends. We are the ones who are your friends. Unfortunately, you people always never seem to learn. So, I want to welcome our brothers and sisters, the veterans. We salute you. We know the challenges that you've been having, the challenges you continue to have, the discrimination, the tribalism, the unfair promotions, unfairness in deployments, unfairness in courses, etc., etc. But again, you remember that in 2021 we promised, and we still commit to that promise, of making you proud of your service. Not sitting in our homes sleeping comfortably when you, the people that keep us safe, are living in misery. So we committed, and we still uphold the commitment, that we shall pay the lowest paid police or military officer will be earning 1 million shillings. Yes. It should be happening because we have that money. Recently when I spoke to you, I broke it down for you. So it is you that are keeping yourself broke. So help us to help you. We want to remove this guy and everything will be alright. In fact, so join us, join Ugandans, let's make it better. Finally, I want to remind the nation that our outreach efforts continue. We know that the regime is so scared of the truth, so scared of our message, that they terrorize our people, they intimidate them. The last time Comrade Nyanzu was out there, he came back
limping, but in all ways, in all circumstances, we continue to reach out. I've deployed my fellow leaders in different areas, and my deputy presidents also continue the efforts. You've seen our LOP in Busoga and many other regions. We continue it. I also want to commit to you, ladies and gentlemen, that I will be coming to you. Honorable Kaluya, ndi munjira ndikuida baba. Ndi mukubo nzija. Secretary General, aba West Wagambe ndio muhanda niza kuija. So, friends, finally, as you go on your business, as you connect, as you reach out, please take this message. Our mission is not only to build this, our political party. While we are happy that brothers are joining us, especially from the dreaded NRM, while we welcome brothers and sisters from FDC, from DP, from other political parties, I want you to know that FDC, they are not our enemies. DP, they are not our enemies. It is good to work under one institution. But again, we've said it before, that our mission, first and foremost, is not to build our political party. Our mission is to remove a dictator. We are building this, our political party, because this is the government in waiting. We want to be organized so that by the time Museveni falls, which should be soon, we are ready to take charge. So do not discriminate other people. There's only one criteria that we decided should determine our working together or not with other people, and this is what it is. Anybody whose words and actions are focused on weakening and ultimately causing the fall of dictator Museveni, no matter what political party they belong to, those are our allies, those are our friends. And anybody whose words and actions are helping the dictator stay longer, doesn't matter whether they are dressed like me, doesn't matter whether they are NUP, but if they are working to help the dictator, those are your enemies. Reject them and expose them. Finally, I know that many other friends are out there, especially those that we don't know, that are pushing the message of freedom, that are pushing the message of liberation, either verbally or through their attires. Support them. You might be moving up country or in town or anywhere and find this young man or young woman ngasindika chigali or putting on a t-shirt, message on. Support them. When you see that young man, old man putting on our t-shirt, so support them. Let us motivate them. Let us make fellow Ugandans know that this is not only a mission of Chagulanyi. In fact, this mission is not only NUP. This mission is all the people of Uganda. That is why we are first and foremost people power. So those people, support them even when you don't know them. Let us make it viral. Let us make it known to every Ugandan that wherever you go and you're a representative of change, you are embraced. But jam restaurant yo baba tayina sente mwemera ali agende. Baba wa boda boda ngakuleseko naye ng'olabira ddala wankyukakyuka. Lwaki omusaba balance? Muleke ttaaneza agende nazo. Sigambe nti mubeera wa people power wamba balance w'abaani. Oyinza omusangazi zibadde zimuzaayo. So let's build that, friends. Tuchibuilding twagasa abaana change, twagasa abantu enkyukakyuka, bamanye nti bw'obeera ku side y'abantu n'abantu bajja kubeereramu. Mwebale nnyo basewo ne banyabo kumpuliriza, Mukama abampeera omukisa. People power.